Abakristaayo mwena tusanyuse okubalaba olwaleero mu kusinza kwaffe okwaleero. Tusanyuse okulaba bonna abatwegasseeko ku mukutu gwa Zoom, abagenda okubeera naffe ku mukutu gwa Zoom, mpozzi nga bwe tulindako ne ku bannaffe bonna abakyali mu kkubo okutuuka okutwegattako. Tugenda kutandika okusinza kwaffe okwaleero era twaniriza bannaffe ab'amatayo abatutegekedde okusaba kwaffe okwaleero era nga be bagenda okutukulemberamu okusinza kwaffe okwaleero, mpozzi n'okututegekera ebyokulya n'ebyokunywa nga okusaba kwaffe kuwedde. Kale kambasabe twewombeeke, tusabe Omutonzi atuluŋŋamye mu kusaba kwaffe. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, Omutonzi w'eggulu n'ensi, tukwebaza okutukuŋŋaanya n'otuleeta wano olwaleero tusobole okukusinza n'okukugulumiza n'okukusaba ebyo byonna bye twetaaga. Ayi Mukama, mu kusaba kwaffe okwaleero, mu kusinza kwaffe okwaleero, Ayi Mukama, tukusaba owulirize eddoboozi lyaffe, owulirize eddoboozi lyaffe eyo mu ggulu, otuweereze ne bamalayika bajje batwegatteko mu kusinza kwaffe kuno okwaleero. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale abooluganda kambasabe tuyimuke, tugolokoke, tutandike okusinza kwaffe okwaleero nga tuyimba oluyimba 315 nga tutandika okusinza kwaffe okwaleero. Kwata omukono gwange ndi munafu. Linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu
okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tukkakkane abasobola mufukamire nga tujjukira nti Katonda ali wano naffe kaakano. Ffenna wamu twatule essaala eyo. Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga zo bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka go amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era ne tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe, naye ggwe Ayi Mukama otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasira abaatula okwonoona kwabwe, obazza aboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bw'oyo okutanula leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Obawe tukwegayiridde Mukama waffe w'ekisa abantu bo abakwesiga, okusonyiyibwa n'emirembe, balongoosebwe ebibi byabwe byonna, balyoke bakuweerezenga n'omutima omutereevu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale ffenna essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatuyonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama otwasama emimya gyaffe. Ayi Mukama yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Kale ka mbasabe abooluganda tutuule tuwulire ebitundu byaffe ebya leero. Bassekabaka ekyokubiri olunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi na bbiri. Awo ekiseera bwe kyatuuka, Mukama okutwala Eriya mu ggulu ng'agendera mu mbuyaga ey'akazimu, Eriya ne Erisa baava e Girugaali. Awo Eriya n'agamba Erisa nti, beera wano weegayiridde, kubanga Mukama antumye e Beseri. Erisa n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, nga naawe bw'oli omulamu, sijja kukuleka. Awo ne bagenda bombi e Beseri. Awo abaana b'abannabbi abaali e Beseri ne bajja eri Erisa ne bamubuuza nti, omanyi ng'olwaleero Mukama ajja okuggyako mukama wo amutwale? N'addamu nti, weewaawo, mmanyi mumusirike. Awo Eriya n'amugamba nti, Erisa, beera wano nkwegayiridde, kubanga Mukama antumye e Yeriko. N'addamu nti, nga Mukama bw'ali omulamu, naawe nga bw'oli omulamu, sijja kukuleka. Awo ne bagenda bombi e Yeriko. Awo abaana b'abannabbi abali e Yeriko ne bajja eri Erisa ne bamubuuza nti, omanyi ng'olwaleero Mukama ajja kukuggyako mukama wo amutwale? N'addamu nti, weewaawo, mmanyi mumusirike. Awo Eriya n'amugamba nti, nkwegayiridde, beera wano, kubanga Mukama antumye e Yoludaani. N'amuddamu nti, nga Mukama bw'ali omulamu,
nawe nga bw'oli omulamu sijja kukuleka. Awo bombi ne bagenda. Awo abasajja 5 ab'oku baana b'abannabbi ne bagenda nabo, naye ne basigala walako nga babatunuulidde. Erisa ne Eriya bo ne bayimirira ku mugga Yoludaani. Awo Eriya n'addira omunagiro gwe n'aguzinga wamu n'akuba ku mazzi g'omugga Yoludaani ne geeyawulamu wabiri. Bombi ne bayita wakati awakalu ne batuuka emitala w'omugga. Awo lwatuuka bwe baamala okusomoka, Eriya n'agamba Erisa nti, saba kye mba nkukolera nga sinnakuggibwako. Erisa n'ayogera nti, nkwegayiridde emigabo 2 egy'omwoyo gwo gibeere ku nze. Eriya n'agamba nti, ky'osabye kizibu, naye bw'onoondaba nga nkuggibwako ng'okifunye, naye bw'otondabe olwo nga tokifunye. Awo olwatuuka nga bakyatambula nga balojja, laba ne walabika eggaali ery'omuliro n'embalaasi ez'omuliro ne zibaawula bombi. Eriya n'atwalibwa mu ggulu embuyaga ez'akazimu. Erisa n'akiraba n'agamba nti, kitange, 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 gwe ow'amaanyi ng'amagaali n'embalaasi ebitaasa Isirayiri. Ogenze n'ataddamu kumulaba, n'atambula nate n'akwata ebyambalo bye n'abiyuzaamu ebitono 2. Zabbuli ey'Ekinaana ekifo ky'obeeramu nga kirungi, Ayi Mukama ow'Eggye. Emmeeme yange yeegomba era ezirisa olw'empya za Mukama. Omutima gwange n'omubiri gwange bikaabira Katonda omulamu. Weewaawo enkazaluggya yeerabidde ennyumba n'akataayi ekisu ne kanaabikira obwana bwako. Bye byoto byo, Ayi Mukama ow'Eggye. Kabaka wange era Katonda wange, balina omukisa abatuula mu nnyumba yo, banaakutenderezanga. Alina omukisa omuntu amaanyi ge bwe gaba mu ggwe. Enguudo ezigenda mu Sayuuni nga ziri mu mutima gwe, nga bayita mu kiwonvu eky'amaziga, bakifuula ekifo eky'ensulo. Weewaawo ddumbi akibikkako n'omukisa. Bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi. Buli muntu mu bo alabika mu maaso ga Katonda mu Sayuuni. Ayi Mukama Katonda ow'Eggye, wulira okusaba kwange. Otege okutu, Ayi Katonda wa Yakobo. Tunula, Ayi Katonda, engabo yaffe. Olabe amaaso g'oyo gwe wafukako amafuta. Kubanga olunaku lumu mu mpya zo lusinga 1000. Njagala okuba omuggazi mu nnyumba ya Katonda wange okusinga okutuula mu weema z'obubi. Kubanga Mukama Katonda y'enjuba y'engabo. Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa. Tamenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza. Ayi Mukama ow'Eggye, alina omukisa omuntu akwesiga ggwe. Ekitiibwa kibe ekitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiriba ne kaakano, emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kigiddwa mu Njiri ya Matayo, essuula 17, olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku 23. Bwe baali nga bakka okuva ku lusozi, Yesu n'abalagira ng'agamba nti, temubuulirako muntu yenna bye mwolesebwa okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Abayigirizwa be ne bamubuuza nti, kale kiki ekigambya abawandiisi nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja?
Yesu n'abaddamu n'abagamba nti, kituufu, Eriya ajja ddala, era alirongoosa byonna. Naye mbagamba nti Eriya amaze okujja, n'abo tebaamumanya, naye baamukolanga bwe baayagala. Bw'atyo Omwana w'Omuntu naye balimubonyaabonya. Awo abayigirizwa be ne bategeera nti yali ayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Bwe baatuuka awali ekibiina ky'abantu, omuntu n'ajja awali Yesu n'amufukaamirira ng'agamba nti, Mukama wange, musaasire, omwana wange kubanga agwa ensimbu. Zimubonyaabonya nnyo emirundi mingi, ng'agwa mu muliro era emirundi mingi ng'agwa mu mazzi. Namuleetedde abayigirizwa bo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu nti, mmwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu, ndituusaawa okubeera nammwe? Ndituusaawa okubagumiikiriza? Mumundeetere wano. Awo Yesu n'aboggolera dayimooni ne ziva ku mulenzi, n'awona okuva mu kiseera ekyo. Awo abayigirizwa be ne bajja eri Yesu kyama, ne bamubuuza nti, kiki ffe ekyatulobedde okumugoba? Yesu n'abagamba nti, olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono. Kubanga ddala ddala mbagamba nti, singa mulina okukkiriza okwenkanankana ng'akaweke k'akalidaali, bwe munaagambanga olusozi luno nti vva wano, genda wali, kale luligenda. Era tewali kigambo kye mutaliyinza. Naye kyokka eky'engeri ng'eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Bwe baali nga bakyatudde e Ggaliraaya, Yesu n'abagamba nti, Omwana w'Omuntu agenda kuweebwayo mu mikono gy'abantu, balimutta, ne ku lunaku olwokusatu alizuukizibwa. Abayigirizwa be ne banakuwala nnyo. Ekitundu kyaffe kikomye. Mwebale nnyo bannange abatusomedde ebitundu ebyo. Kale abooluganda kambasabe tuyimuke, tuyimirire tuyimbe oluyimba olwokubiri. Ndowooza musigale nga mutudde, kwaya yegenda okuluyimba luno, special song. Abakwaya bategekeddeyo ka special song be bagenda okulutuyimbira 342. Oh,
Mwebale nnyo, mwebaliza ddala kwaya. Tubongeremu obugalo bannange, temunyumiddwa nga nze. Kale ka mbasabe Abakristaayo tuyimuke tuwaatule enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, yali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, mu lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu. Mutudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Kale ffenna twatule essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwakenga mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro kino, olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Kale abooluganda twatule ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu, bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kale oluganda mukkakkane tweyongere okusaba. Ngero okwegayirira. Taata tuze mu maaso go b'oyisizza okujja mu kifo kino ne bannaffe abali eyo bonna abatulaba. Tuleeta okwebaza kwaffe Mukama ng'oli mulungi. Obadde mwesigo gye tuli, otukuumye okuva omwaka lwe gwatandika okutuusa kati. Tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tukwebaza olw'obugabirizi. Tukwebaza byonna Mukama ng'obadde mwesigwa. Mukama waffe omulungi twongera okwessa mu mikono gyo. Oyongera okutubeera n'okutuluŋŋamya ng'olugendo tukyatambula naye nga twongera okussa mu maaso g'Omukama otuluŋŋamye, otukulembere otusookeyo, kubanga okusoomooza kw'ensi kuli kungi nnyo Mukama. Tubeere mu kusoomoozebwa kwonna Mukama. Twagala mu kiseera kino Mukama okujjukira bannaffe abayita mu kiseera ekizibu ennyo mu nsi ey'Obutuluki Mukama ne Siriya. Mukama nga mu Siriya okuzikirizibwa okw'amaanyi ne kubeerawo Mukama. Naye wagamba tewali kabi kabwa ku kibuga Mukama nga tukamanyi. Tubayimusa abo abakyali abalamu Mukama, obasinkane mu bwetaavu bwabwe Mukama, ng'okusoomoozebwa kungi, obunnyogovu, okulya ebyokwambala Mukama, naye ng'omukono gwo teguyimpa wadde. Era tumanyi nti gwe Katonda ayinza byonna ejja kubabeera. Mukama twagala okuyimusa Ekkanisa yonna eya Bungereza Mukama, nga tuyimusa Archbishopu agitwala, abalabirizi bonna n'abasumba abatwala ebifo byonna, n'okusinga omusumba
atwala ekifo kino Mukama nga tuyimusa n'akakiiko konna akafuga ekkanisa yo Mukama kyetusinzaamu mu mirimo byeyagaliramu. Mukama tubawaayo bongere okubaakiza omusana mu byonna bye bakola kulaba nga ekkanisa egenda mu maaso ensi yonna Mukama. Era mu kiseera kino Mukama twagala okujjukira ekkanisa ya Uganda gye tuva Mukama, nga tuwaayo Ssaabalabirizi Kazimba Mugalo n'abalabirizi bonna Mukama bawayita okuweereza Mukama, abasumba bonna n'ekkanisa zonna okutuukira ddala ku babuulizi bonna Mukama. Tubayimusa mu mikono gyo Mukama obabeere ekiseera kino eky'okusomoozebwa ekkanisa naddala ez'Afrika kye ziyitamu Mukama. Tewali kijja Mukama nga tukimanyi, naye gwe tusaba Mukama omuyaga okukunta ogusirise obalage ekkubo ettuufu lye bayinza okukwata, kubanga Mukama tewali kyotamanyi. Twesabira ekkanisa ozirage ekituufu, wabeewo okukkaanya, byonna bibeerewo ewaabwe. Bwe tubissa mu mikono gyo Mukama kubanga gwe oli mwesigwa. Tuyibisa Kabaka waffe atwala eggwanga lino Mukama, nga tumuwaayo Charles Mukama ne Katikkiro n'abo bonna be bafuga nabo okutwala eggwanga lyaffe lino mu maaso Mukama. Tubasabira n'abakulembeze bonna ab'ebitundu Mukama, bakulembere batufuge, balamuze ensi eno n'ekisa Mukama, ate naffe tubeere abantu ab'ekisa okuwuliza obukulembeze bwaffe Mukama. Twongere okuwaayo ensi yaffe n'abafuzi bonna aba Afirika n'okusinga eggwanga lyaffe Mukama, nga tuliwaayo mu kusomoozebwa eritamu, nga tuwaayo omukulembeze waalyo n'abo bonna baafuga nabo Mukama, obalage ekkubo ekkufu ery'okutambuzaamu eggwanga lyaffe tusobole okugenda mu maaso okusomoozebwa kwonna kwe bayitamu Mukama. Tuyimusa abalwadde tubaleeta mu maaso go Mukama. Mu makkati gaffe tulinamu abalwadde mu kitundu kino mwe tuli, abalala bali mu nsi zonna ez'enjawulo Mukama, n'okusinga nnyo abali malwaliro agali wano agali eka ne mu nsi yonna Mukama. Tubassa mu mikono gyo Mukama, bw'omusawo w'abasawo obeera abalwadde abo basobole okuwonyezebwa, ate bamanye nti Mukama gw'okyagulumizibwa era gwe Kabaka w'abakabaka. Mukama basinkane, balabirire, bajjanjabe, obasuuse, bongere okutendeeza Mukama. Tuwaayo nnyo bannaffe ate abafunye okusoomoozebwa, abafiiriddwako ab'emikwano Mukama. Tujjukira munnaffe Goleti olw'okufiirwa taata nga bagenze mu ggwanga okumuwerekera Mukama. Tubayimusa ne famire ye n'abalala bangi nnyo Mukama be tutayinza kumenya amannya, naye nga ggwe obamanyi buli omu mu nsonda gy'ali Mukama. Basinkane obakubagize Mukama, kubanga gwe ekikubagizo kyabwe Mukama. Babeere balage okwagala, kubanga gwe ekisa kyo bwe kibeerawo ennaku yonna ebula Mukama. Mukama twagala okuyimusa amaka gaffe, famire zaffe zonna Mukama, n'okusinga ennyo kubanga gwe wagamba nti amaka ensibuko y'okuba obufuzi n'emirembe gyonna gisibuka mu maka Mukama. Tusabira abaami n'abakyala abafumbo na buli omu yenna mu maka ge mwali Mukama, basinkane. Amaka mangi galina okusoomozebwa kungi Mukama, amaka agamu gamenyese Mukama, nga buli omu takyawuliza munne olw'emirimu oba olw'okukkiriza, olw'okusoomozebwa kungi Mukama. Naye tusaba oyongere okuganyweza ago agakyanywedde Mukama, gasinkane gakyalire Mukama, oganyweze. Twongere okutambuliramu nga tumanyi nti erinnya lyo Mukama bagafunye ebisobozebwa bingi nnyo, naye nga tumanyi tunagaganjula gy'oli Mukama, ojja kwongera okuganyweza. Tusaba ogasinkane Mukama, famire zaffe zongere okunywera Mukama, nanga mu kiseera kino kubanga babeerawo amaka Mukama, babeerawo abaana Mukama. Tukwegayirira Mukama, kyalira abaana baffe Mukama. Tuli mu ggwanga lino ng'abaana basoomoozeddwa nnyo Mukama, ng'abaana baffe bangi bagenze mu makomera, abaana baffe bafunye emize emibi Mukama, ate gwe ekisasino mu maaso go Mukama, naye gwe yabatuwanga ekirabo Mukama. Tusaba obasinkane, basinkane mwe batambulira, mu masomero gye bali, mu basomesa ababasomesa Mukama, balabe, basitule, obeerage Mukama, basobole okukomawo mu kkubo lyo Mukama. Tubasitula bali waffe mu nsi z'ewattu Mukama, ng'abangi tebalina school fees, abamu tebalina byakwambala, abamu bandyagadde okusoma Mukama, naye ng'abaana baffe batambudde bayise ku nguudo, abamu bamulekwa, naye gwe taata wabamulekwa, gwe kikubagizo. Saba Mukama ogabirira abaana abo bonna basobole okuddayo mu masomero, mu bulwa bw'emirimu Mukama, nga bazadde tebalina fees Mukama. Tusaba ogabirire abaana basobole okusoma, kubanga gy'emiti egy'enkya egijja okubeezaawo eggwanga lyaffe Mukama. Tusabira abaana baffe Mukama, bakumyewo bakutegeere, kubanga ekkanisa ezimbibwa ku musingi
obw'abaana abo basobole okuba nga tufe nga tuvuddewo basobole okusinza Mukama. Mukama twagala okwebaza byonna by'otuwadde, kisa ky'otuwadde twesabire twongere okubeera nga tutambula tugenda mu maaso n'ekiseera kino ffe ky'otuwadde okusinza n'okukulumiza tukyebaza. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kale nga bwe tweteekateeka okuwulira ekigambo ekitegekeddwa olwaleero, emmere yaffe ya leero egenda okutuweebwa, omukyala mwannyinaze mukyala Mukiibi, nga tweteekateeka okuwulira obubaka bw'atutegekedde tuli atusibiridde olwaleero, basaba mugolokoke tuyimbe oluyimba 335 Yesu yonna abimanyi. Yesu byonna abimanyi 335. Atutule. Badde nsaba waba waliwo abaana abato abakyali wano hole egguddiwawo musobola okugenda mu Sunday school. Abaana abato bayinza okugenda mu Sunday school. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Njagala okubaaniriza mu nnyumba ya Mukama
n'okubeebaza okujja akawungeezi kano wiikendi esoosooko okukyamukamu akadde kalungi. Abamu baali badde bagamba leero kaŋŋende mbaaleko, naye nsazeewo okubeera wano akawungeezi kano era Mukama ekyakibaweera omukisa. Twebaza Mukama olw'ekisa kye ekitubeezaawo, kubanga singa si lwa kisa ate endooza ffe aba St Jude ekyo tukimanyi mu ngeri ey'enjawulo, tituliwo olw'ekisa kya Mukama. Ate ekisa ekyo ekya Mukama ekitaggwaawo nti era tetujja kuggwaawo, tujja kubeerawo abaana ba Mukama olw'ekisa kye. Mukama tuwadde ekisa n'atuyamba okuweereza, ttiimu zaffe ne ziba nga zikola bulungi. Njagala okukumbeerako abatiimu Matayo mu ngalo abatuweereza akawungeezi ka leero. Batusiize green, ndooza mutulaba. Ekintu kyonna kya green. Katwewombeke tusabe nga tugenda okuwulira ekigambo kya Mukama. Ayi Mukama Katonda Kitange omulungi, twebaza olw'ekigambo kyo ekitala kye watukwasa. Tukusaba oggulewo emitima gyaffe, oggulewo amatu gaffe. Nkusaba onyambe nange ng'omuweereza wo kumpisaamu ekigambo kyo ekibya ky'okozesezza akawungeezi ka leero. Byonna bye tukola olwaleero ne bye tunaawulira bikuweesa ekitiibwa, erinnya ly'omwana we Yesu ligulumizibwe eritenderezebwe mirembe n'emirembe. Amiina. Olwaleero ye Sande esembayo ng'ekisibo tekinnatandika, last Sunday before Lent. Olwokusatu lwa wiikendi ejja tugenda kubeera n'okusiigibwa evvu, Ash Wednesday. Olwo tuyingire mu kusiiba, tuyingire mu kiseera ekyo Mukama waffe kye yayitamu eky'ennaku 40 nga yeeteekateeka. Ku Lwokusatu olwo ng'ennaku z'omwezi 22 tujja kubeera wano n'okusaba akawungeezi ku ssaawa 1:30 okw'okusiiga evvu. Kiba kirungi nnyo, abasobola bonna ne mubeerawo ne musobola okuyingira mu kiseera ekyo eky'okusiiba nga mweteeseteese bulungi. Mu byawandiikibwa ebisomeddwa leero, by'ebimu ku byawandiikibwa ebiri mu Bayibuli ebituteekateeka mu kiseera ekyo eky'okuyingira mu kubonyaabonyezebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu bimu ku bitundu ebirondebwa okusomebwa mu kiseera ekyo, tenaggyemu obubaka Mukama bwampadde. Enjiri ya Luka, era ngenda kukisoma wano tulyoke tuwulire obubaka obukirimu. Enjiri ya Luka nja kusoma essuula e15 okuva ku lunyiriri lw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi. Mu njiri yonna nga bwe yasengekebwa abatume ba Mukama, the three Gospels, tulaba nga Yesu ayigiriza okusinziira ku biseera. Ebigambo ebiva mu kamwa ka Yesu ne byatuyigiriza bye bimu ku bintu ebisinga okunyuma ennyo okuwuliriza ng'osoma mu Bayibuli. Enjiri eno ey'ekiseera kino ekiddirira okusiiba mwe muli ebigambo Yesu bye yali atuwa, kubanga Yesu amanyi nti yajja wano mu nsi kuyitamu addeyo ewa Taata, naye ate naffe amanyi nti tuli wano mu nsi, tuliwo mu lugendo bugendo ewaffe bwe mu bwakabaka bwa Katonda. Agenda abuulira ng'alinga atuwa instructions nti eno y'engeri gye muyinza okuyitamu mu nsi okutuuka eri gye mulaga, destination mu bwakabaka bwa Katonda. Wano yali awa olumu ku lugero ze yayigiririzaamu ezitusomesa oba ezituwa instructions.
Luka 15:8 wagamba bwe wati, oba mukazi ki alina empiiya 10 bw'abulwako lupiiya emu, takoleeza tabaaza n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya okutuusa lwagizuula, bw'agiraba ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti, munsanyukireko kubanga nzudde erupiiya eyabadde ebuze. Bagamba nti, bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. Mu njiri eno Yesu aweeramu parables 3 oba engero 3. Olugero lwasooka okuwa nga tetunasoma luno lwe lwa endiga eyali ebuze, omusumba ng'abuliddwako endiga y'emu. Bw'abanga tannagiraba anoonya, ne zino zonna n'azirekawo n'agenda n'anoonya, n'agifuna n'agiteeka ku bibegabega n'agikomyawo. Bwe yava ku olwo n'agenda ku luno olwa lupiiya, empiiya, ndowooza kye kisente mu Luganda, coin, ekinusu. So si ekinusu naye ekinusu, enjawulo ndowooza mugimanyi. Bw'avaawo n'ayogera ku lugero lw'omwana eyabula ku kitaawe, n'agenda n'akwata ensimbi kitaawe ze yali amuwadde n'azifuwa n'azimalawo ate n'akomawo. Kino kituyigiriza ki? Nti Yesu atuteekateeka biki by'ayagala tumanye era tukole, tutambuliremu okututuusa ewa Kitaffe. Engero za Yesu zino ze yawanga, Yesu zirimu amakulu mangi. Ezo zonna 3 ze mbasomedde zitulagirira okuvuba emyoyo egiba gibuze, okunoonya omwana eyali abuze n'akomawo, endiga eyali abuze n'ekomawo, omukyala abuliddwa koyini ye n'ekomawo. Naye ekyo kikulu nnyo era Yesu yali akyagala nnyo, nga ge makulu ag'okungulu g'atuwa ti tufube okubuulira enjiri, tunoonye ababuze tukomyewo emyoyo. Naye nga bwe kiri nti Yesu n'amagezi ge tosobola kulowooza nti ekyo kyokka kye yali ategeeza. Nasaabye nga ngenda okugyamu obubaka mu kitundu kino. Katonda nandaga ebintu bingi nnyo by'osobola okulowoozaako. Kiki Yesu ddala kye yali ayagala tumanye beyond okuvuba emyoyo egibuze? Yali atugamba bugambi nti okay, enusu bw'eba ebuze oginoonya nnyo, yes, naawe bw'otyo bw'oba onoonya abantu, yes, ekyo kirungi. Naye mu bubaka buno bwennyini mwe muli instructions Yesu ze yali ayagala tufune mu kiseera kye yali ayingirira eky'okugenda mu kweteekerateekera okukomererwa. Aleeta ebigambo by'akozesa muno byonna, bw'obitemaatema buli kigambo eringa simbo y'ekintu ky'ayagala tumanye. Ekisooka akozesa omukyala. Omukyala yalina empiiya oba kati tukiyise ekinusu, ebinusu 10 bye yalina ne kubulako kino. Okukozesa omukyala teyali takyogera ku bwogezi, yali asobola okukozesa ekintu ekirala kyonna, naye yakozesa omukyala olw'ensonga. Abakyala mu biseera ebyo mu nsi y'Ebuyonaani baali tebalabwawo, nga bayisibwamu nnyo amaaso. Abakyala tebakkirizibwa kukola, babeera mmanju. Mubamanyi ate kati banaffe b'Abawarabu bakyagenda nakyo maaso, be bamu abo abantu bafa nga tebakkiriza mukyala kuva mu manju abeera eyo. Ekintu ky'okukwata ku nsimbi kyali
kyakwewuunyisa omukyala alina empiiya 10 yazigyeewo atakola. Ekinusu ekyo ekimu mwezi ensi kyali kirepresentinga paycheck. Buli nusu emu omuntu eyali omukozi mu biseera ebyo nga gyafuna nga omusaala gwe ogw'olunaku, ogw'omwezi. Ebintu bino bw'obigatta, bw'olowooza ne ku Yesu engeri gy'ajja ng'aggyayo ekitiibwa ky'omukyala mu buweereza bwe, atuzaayo mu lubereberye mu kutonda. Ndi Katonda yatonda omukyala nga masterpiece. She's special. Amuggyeyo amulese amukozese okunnyonnyola mu kintu kino. Amuwadde eky'obugagga nti yalina empiiya ziri mu mikono gye. Tekikoma ku ekyo, naye omukyala ono eyali badde asuubirwa okubeera emmanju atakola, gwawadde eky'obugagga ekyo. Mu kino Mukama atulaga nti tetunyooma kitiibwa ky'abantu. Tetutwalibwa kulowooza nti omuntu status ye yeeraga kiki ky'alina oba obugagga bw'alina. Mukama obugagga abukweka mu bantu betulowooza nti tebasaanidde. Omukyala ono bw'amala okukozesa omukyala n'agamba nti omukyala alina empiiya ze 10 naye emu n'emubulako. Empiiya eyo oba ekinusu ekyo kiri precious. Kusaawa eyo nga bwe mukimanyi nti ogwo omusaala gwa mwezi, emubuzeeko egudde mu nnyumba. Omukyala kiki kye yakola? Empiiya olwamubulako yakoleeza ettabaaza. Bwe yamala okukoleeza ettabaaza buli wamu ne walabika, n'akwata olweyo n'ayera okutuusa lw'anaalaba empiiya eno. Obubonero buno bwonna akabonero ak'okukoleeza ettaala. Yesu yatugamba bwe yali anaagenda okuddayo nti nze bwe nnaba ngenze temufaayo, nze mbadde ekitangaala kyammwe ne nja baweereza Mwoyo Mutukuvu. Yajja okubabikkulira okwongera okumanya ekigambo kya Mukama, okwongera okutambulira mu kitangaala. Yesu alifaalinga ku kukoleeza ettaala mu kiseera kino, ng'alinga agamba abayigirizwa be nti ekiseera eky'okukoleeza okunoonya ebyo bye mulina okunoonya kye kino. Naye ate toyina ngeri gy'ojja kufuna ebyo by'onoonya nga toyina kitangaala. N'olwekyo ettaala eno kikulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'Abakristaayo. Ettaala eno yenoonya ebyo ebyabula, yemulisa osobole okunoonya ebyabula. Obanga Omukristaayo oyinza okuba nga wabulwa connection yo ne Katonda, wabulwa ministry yo wa weeri mu kkanisa. Oyagala okuweereza naye towulira muliro ogwo gwa kuweereza. By'oyagala okukola mu bulamu bwo byetaaga ettaala. Ettaala kye ki? Ye Mwoyo Mutukuvu. Bwe tuteekwata ku kitangaala ekyo, bwe tutasembeza Mwoyo Mutukuvu, bwe tutamulisa wawe tuli, tetusobola kutuuka ku bintu ebyo bye twagala kutuukako. Kabubeere buweereza, kabubeere bulamu. Nga bwe ngambye nti Yesu alinga atuwa instructions nti tutambula muno mu nsi, tulina ebyokukolamu bingi. Si buweereza bwokka, si kukola mirimu gya gavumenti gyokka oba gya ofiisi. Ebintu byonna byonna by'okola
ng'oyita mu nsi muno olw'okuba omanyi nti Katonda ye kitaawe goberera bino koleza ettaala tambula ne Mwoyo Omutukuvu tambula ne Yesu mulisa gy'olaga bw'omulisa abooluganda bingi nnyo by'osobola okutuukako mu bulamu bw'okoleza ettaala ate Yesu bwe yali ayogera ku ttaala yali badde ayinza okugamba nti yakoleza kando naye yagamba tabaaza mu luzungu lampu ekozesa mafuta sijja kugenda ate mu kabonero ak'amafuta amafuta mugamanyi mu Bayibuli kye gategeeza ettaala eno tezikira mangu otoopingawo butoopinzi kakando ko singa wabadde wakakolezezza bwe twatandikidde okwogera wano kameltings kagenda kuggwawo ekyo kitujjukiza no Yesu wayogerera mu parabo y'abawala bali abagenda ku mbaga balina amafuta ne bakoleeza ne gaka ne gaggwawo naye abala ne bagenda ne bakima amalala ne bajjuzaawo ettaala bw'eba nga ogyongeramu amafuta tegenda kuzikira n'olwekyo Yesu kyava atukubiriza mu byawandiikibwa bino nti tukozese Mwoyo Mutukuvu tumulise obulamu bwaffe n'Omwoyo Omutukuvu bwe tunaakola ekyo tetugenda kubula tetugenda kulemererwa oluganda oyinza okuba nga oli awo ng'olina ebintu by'oyagala okukola mu bulamu wagamba ngenda kuddayo nsome koose eyo wakolako ne ka enrollment naye buli lw'ogira bw'oti n'olowoozaamu n'ogamba tonabakoleza ttaala esobola okuba ekitangaala ekwongereyo oyina ka bizinesi koyagala okutandika bisobola nk'oyo okukozesebwa bannange nze gwe mulaba wano ngenda kutandika bizinesi yange ate nga tewali no kikugaana na kutandika bizinesi juzi wano waliwo covid fena ntupandika bannange covid yazze era bamu twabuddwa emirimu tukola tutya naye ate ya Katonda bw'obanga wakoleza ettaala waliwo abaatulanga obutuuza awaka Sunaka kiki kye yatuwa sente ezo ze yatuuze baatuwanga nga tutudde waka tetukola nzeerabidde baali baziidi falo oyo nze samulyako nali self employed ekyennaku naye falo waliwo mukano gwa yanyuza nga falo awooma maze eddala ebbanga nga sikwa nezijja awo oba wakoleza ettaala falo oyo oyinza okuba nga olina kye wali osobola okukolamu awo kwekolamu omulimu kakati ffe abaali self employed n'atukolezesa ettaala n'atuterawo bounce back loan mwe mwalabawo looni banka gyekuwa ate olina ky'olina nakugiwa no security no interest owulidde bw'oba nga wakoleza ettaala awo bizinesi yo yali etandikira njagala kiwanga testimony nti nze faamu yange nagigulyawo ku bounce back loan nakoleza ettaala kyembagamba kiki nti wadde tuli baana ba Katonda tuyitambulamu n'ebintu byonna bye twagala okukola Mukama alina engeri gy'atukolera ekkubo ng'olina kukoleza ttaala oyinza okuba ng'oyita mu mbeera ng'olwanye nayo myaka mingi oli mu mbeera eyo gamba nti bakirwadde kino kyajjanze kyangotanye naye nga Mukama alina ky'ayagala okukuyisaamu nga bw'okoleza ettaala awo ogenda okuviirayo wogenda okufuna okununulibwako abaana ba Katonda gamba munaakuliraanye nti koleza ettaala tukoleze ettaala weekwate Mwoyo Mutukuvu tutambule ne Yesu tujja kulaba ebyewuunyisa mu bulamu bwaffe enjiri eyongerayo parable Yesu n'agamba nti omukyala yakoleza ettaala n'atandika okunoonya buli wamu wonna tendowoozamu katono nti olw'okuba enju eno ekinusu mwe kyagwa eteeka okuba nga yalimu a bit of clutter mwe mulowooza mutya kubanga oba ekinusu kigudde wano
nga wano mu Kkanisa wano we tuli mutunuulire friend ne wagwa ekinusu kisobola okubula ekinusu bwe kikula naye mwalimu ku clutter ngaaliwo obusonda bwetaaga okukebera wansi w'entebe wansi oluusi tugenda ne tuddira ennyumba zaffe nteekamu kakoyiseeyo waliwo abamu abatasuula nze ndina obusobange eka eyo bantuuma musuuzi bisangaawo nga babireese ebyaki obisanga mu bbindi Mukama Yesu atugamba nti omukyala ekinusu bwe kyamubula n'akwata olweyo ekyaba ekiri mu lweyo oba ekyokulabirako ekiri mu lweyo weekiri kineneko naye kansooka enzire ku kigambo ky'ennusu ng'ebuze baweeyo ka story nga tukyali bazadde bato new couple twakazaala kajja sente kaffe mukamanyi kale nsokola kakana kakasooka mukamanyi kabeera ka apple muyinza n'okakolanga kaddole buli kimu kyonna kyonna mubeeraawo ne mwegendereza ne mukola mutya kati tuba tuli mu ddiira nga kazannya tekanabaza myaka 2 tumanyi wajje yajja 5p ne mulaawo eti ng'akutte 5p netuulamu eti ngenda okudda okula 5p nga sigiraba nenoonya ne mugyawo nenkebera kapeti ne buli wamu nga siraba 5p ng'omuzadde ate abanyiri amanda Uganda ndoza abakuba kikonde ebuukeyo twagezaako tukubye waginyizera kointi tugiraba tuyisa ambulance tuddusa emisinde paka mu ddwaliro bakoze sikaani tetulinawe tulaba 5p 5p yali agudde wansi wa ntebe tugenda okuddayo okujjayo lwetwere buli wamu nga 5p eri wansi wa ntebe kiki kyengezaako okugamba nti bwe tuteeka ebintu ebingi mu bulamu bwaffe tuba twetaaga olweyo luli powerful lulina ebintu bibiri lulongoosa naye ate olukozesa n'obwegendereza toyinza kwera ng'omasa bumaaso nina okwera mpolampola ne bwoba oyera bisaaniko ng'obiraba nze taata wange yali muntu wa lweyo naye taata yayera yakeranga ku makya obwe bakulondalonda ebisaaniko twalina compounding erimu emiti mingi n'ebimuli bingi n'asooka alongoosa ebimuli n'alondalonda n'akwata olweyo n'asiiba n'olweyo buli koola ebiwedde naye ng'ewaffe ne baneiba batya okukyamawo awayonjo omusajja muyonjo oyo omusajja atama okwera ate nakwo kulinga kirabo si buli omu kyakwagala kyakubiri kwetaaga obwegendereza kwetaaga ne persistence kuba bw'oyeera leero tekitegeeza nti ejja tojja kwera n'okwosa jjo tojja kwera kiki Yesu kye yali ayagala tukole n'olweyo first of all atugamba nti ekyobugagga kyo ekinusu bwe kinaabanga kikubuliddeko mu clutter tojja kiraba kaffe bwe twanoonya pa 5p nebula clean sweep omukyala yayera paka lwe yalaba ennusu kwata olweyo lemerako yera tuusa ng'olabye ekyo ky'oyagala kwata olweyo mu bulamu bwo obw'ekikristaayo yera longoosa obulamu bwo kino kirimu n'okweteekateekera ekiseera kye tugendamu eky'okusiiba kiseera ky'okusiiba kyakwewaayo eri Mukama ne tugaana ebyo bye twali badde twagadde ne twefiiriza si kwefiiriza kwewaliriza kwerumya
twerekereza webale nnyo mu mbejja amanyi ekyobobeera omumbejja mbejja Oluganda alumanyi twerekereza mu kiseera ky'okusiiba ne tutakola ebyo bye twali agadde okukola ne tutalya ebyo bye twali agadde okulya ne tuwaayo obudde eri Mukama mu kusaba mu kiseera ekyo ky'oba olimu oba olina okulaba okw'enjawulo wakati kiwaale n'oyera oba olina obudde ne Mukama okulagirira engeri y'okweramu n'otukuza tulina Mukama atugamba okwera Yesu alinga agamba nti nno banaye nze mpiseemu mu bulamu buno naye nammwe bwe munaaba mugenda nga muyita mu bulamu buno ekinaatutuusa ewa Katonda ekinaatutuusa ku birungi ekinaatutuusa ku bugagga ekinaatutuusa ku bye twagala tulongoose twere tunyirize n'aba naayitawo banaaba balaba jagamba ono mwana wa Katonda njagala mbeere nga ye n'aba naaba bayitawo awaka bajagala bana waka wayonjo nange we njagala okubeera obulamu bwo okwera kwokola wakati wo ne Mukama kwe kugenda okuyamba okufuna ekyo ky'oluubirira bwe tuba nga twera tuba tulina okusaba ekisa kya Mukama katuyambe kubanga bw'oba oyera ng'onoonya nusu onoonya kinusu kino oyera naye ng'ate ne mu mutima olinamu ogamba Mukama nyamba musala gwange ogw'omwezi gwonna wali ogenzeeko mu bbanka abamu baali babaddeko defrauded omuntu n'ayingira mu bbanka yo n'aggyayo ssente nga tewamukkiriza babikola ennaku zino waliwo bano bakuba na bukuba essimu nakugamba nti nze kampani ekola kino mpa yo kadi namba oluteeka ngenda okuddamu mu bbanka nga teri kasente omusala gwo ogw'omwezi nga gwagenze wano waliwo enjogera egamba nti we have too much money at the end of we have too much month at the end of the month instead of too much money at the end of the month mukitegedde omusala olugwawo bills council tax amasanyalaze ate gaalinnye lumu tukolerera amasanyalaze na gaasi mortgage loan ogenda okuddayo mu account too much month left no money n'olwekyo omukyalo ono kye yali anoonya kyali kya muwendo nnyo gwali musala gwa mwezi zaali ssente nnyingi ng'alina okuzinoonya paka lwanaakifuna ekinusu naye ng'ate bw'akifuna yalina endala 10 kizaali n'akigatta ku ziri 10 ne kijjuzaawo okuba nga asobola okukola byonna byakola omwo mulimu ebyokuyiga bibiri nti bw'oba onoonya ekintu ky'oyagala oba onoonya kugenda wa Katonda kuno obwakabaka buyingira mu bwakabaka bwa Katonda kola buli lukisoboka obutaweera tojja maaso ku prize oyera naye olowooza njera lwaki kinusu bw'obanga oyagala okukola ebyo ebiruubirirwa by'obadde ofuye okukola mu bulamu bwo ebbanga eddene bitwayogeddeko kuba oyagala kuzimba abamu tuzizimba Kyaddondo oyagala kuzimba nnyumba yo Kyaddondo ozisonda okukola nga tojja maaso ku prize ekyobugagga kyonoonya kyabugagga kikyonoonya oyagala kutandika bizinesi tojja maaso kwekyo ky'oyagala kukola oba oyagala kusoma oba oyagala kuyita watandika okusoma naye oyagala oyite watandika ensonga yonna oba project ekiyinza n'okuba nga bino ebitutawaanya wano wateekayo ekipapula kyo mu nnyumba ennene oyagala Mukama akikukolere tojja maaso ekyo kibeereko nga bw'osaba Mukama okuwa ekisa nga bw'osaba Mukama okuwa amaanyi nga bw'osaba Mukama kubanga
nga bwe nabagaa ntata wange yayiranga nnyo naye yatuuka ekiseera omugongo guno olw'okubanga akaddiye nga takyasobola kukutama kwera n'ayiiya amagezi okumanya oli yali ayagala okwera n'afunanga omuti gwa mutuba n'agutema n'asibirako olweyo eri wansi n'ayimirira n'ayera naye ng'era ajja kwera bannaye tetulekeraawo kwera tulongoose tuggyemu ebyo ebiyinza okutusiba giyinza okuba nga misanvu egiri mu maaso gaffe okutuuka ku kiruubirirwa kye twagala emisanvu egyo giyinza okuba nga muntu bintu oba kiki ekyo ekyagaana kiri wakati wo naye nga bwe tuvudde eri nga tulaba nti bw'oba wakoleeza ettaala ate n'ekyo kyennyini ojja kiraba kiveewo ate bw'onaatandika okwera era ojja kyera kiveewo ate bw'otojje maaso go ku ekyo ky'onoonya ng'oyera kyo ojja kukituukako zerupiiyo ezo z'onoonya abooluganda gamba munno nti yera tolekeraawo kwera okutuusa ng'olabye ekimusu bannange twere wano waliwo sigamba kyeyo kino kyetwajjako naye ate nga nakyo kiyinza okuba nga kiyingirawo twava ewaffe wano okuba kyeyo nekyo mwekiri kubanga wajja kuba kyeyo ekyo yere okole kiri kyoyagala okukola yera tolekeraawo kwera tojja amaaso ku ekyo njagala kusaba mukama atuwa ekisa mukama atuwa ekisa okutusobozesa okukoleza ettaala n'okwera okutuuka ku ekyo kye twagala kyonna buweereza magezi ssanyu sobola kuba ssanyu bugagga oba kwagala kukyusa bulamu bwo kwewaayo mukama atuwa ekisa tusobole okukola ebyo bye tulina okukola tusobole okwera tutuuke ku ekyo ate atuwa obuvunaanyizibwa okumanya kiki kye tulina okukola wabula ate atugule n'amaaso okusobola okulaba ekyo kye tunoonya abooluganda mukama abawe omukisa era abasobozese okutuuka ku ekyo kye munoonya katusabe ayi mukama katonda kitange tumanyi nti tuli baana bo era tutambula muno mu nsi singa ffe bwe twagala naye nga gwe bw'oyagala tukusaba mukama kiseera kino kye tugendamu ekyokusiiba otugule amaaso okumanya ebyo bye tulina okujja mu bulamu bwaffe okusobola okukola emirimu gyo otuwe ekisa kyo okusobola okulaba ebyekwese nga so bye tunoonya otugulirewo amakubo otutuuse ku biruubirirwa byaffe ffenna mu bulamu bwaffe so singa okwagala kwaffe bwe kuli naye ng'okwagala kwo bwe kuli mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo saba weebali nnyo weebalire ddala mwanyinaze ebigambo ebyo bibadde binyovu ddala era kansuubire nti abakristaayo babiwuliriza bulungi era tebagenda kuddayo kwerabira buli kiseera okubeera nga beera kale nga bwe tugenda okuwaayo ebirabo byaffe mbasaba mugolokoke tuyimbe oluyimba 361 Yesu ye musumba wange tulina engeri 3 ze tuyinza okuwaayo ebirabo osobola okubitransfaringa ku bank account eyo eri ku lutimbe oba osobola okukozesa kaadi oba osobola okuwaayo nga bulijjo mu kibbo abaagala okuwaayo obweyamo nandibakubiriza bw'obanga kaadi eyo gy'ogenda okukozesa si eyo gy'okozesa bulijjo okuwaayo obweyamo lindako okusaba kumale okuggwa osooka ojje oweeyo obweyamo kubanga kitwala akabanga kawanvu okujjuzaamu details ng'owaayo obweyamo naye ekirabo kyosobola okujja n'okiwaayo wano ku kaadi kale tugolokoke tuyimba oluyimba 361
Yesu ye musumba wange. Kale mutuuleeko tumale okuwulirayo ebigambo ebitonotono okuva ew'omukubiriza waffe w'Abakristaayo. Nyawo. Balenjusebo. Abakristaayo mwenna n'abagenyi baffe n'abali ku Zoom oba ku mutimbagano balamusizza nnyo. Mwebale nnyo okubeerawo okusaba awamu naffe olunaku luno olwaleero. Nkulisa nnyo abo abafunye essanyu ery'enjawulo mu bulamu bwabwe era tubasanyukirako nnyo. Nsaasira abo bonna abalwadde abali awaka n'abali mu malwaliro. Mukama abawe amaanyi bawone.
nammwe abalwazizza, Mukama abayambe abagumye. Ate era nsaasira abo bonna abafiiriddwa abaagala baabwe, Mukama abagumye. Ate nsaasira ab'ensi ya Turkey abaafunye musisi. Abantu bangi baafudde, baalumiziddwa, baafiiriddwa abaana baabwe, baafiiriddwa abakyala baabwe, baafiiriddwa abaami ab'eŋŋanda, baafiiriddwa amaka gaabwe, baafiiriddwa obugagga bwabwe. Mukama abayambe abagumye, n'abo abafudde, Mukama abawe ebiwummulo ebirungi. Twebaza nnyo ddala ababuulizi baffe, Mwami Mukiibi Vincent, weebale nnyo okubeerawo, Mwami Engineer William Sikubunga, ate neebazaayo ak'ensusso omukungu, omukubiriza mu Luzungu, omukyala Janet Mukiibi. Weebale nnyo, weebalire ddala ekigambo ky'otuwadde, era nkusaba genda osome obwawule. Twebaza nnyo kwaya, mwebale nnyo. Mukyala Stella Katumba, weebale okulonda ennyimba, kandooze nti gwe wazirunze ku luno. Ate weebale n'okuleetanga abaana okusaba naffe, weebalire ddala. Era twebaza ne organisiti waffe Mwami Kyeyune, era twebaza abasomye ebitundu, mwebale okusoma obulungi bwe mutyo, era temujjanga okwo. Twebaza Mwami Kafeero okulembera Sunday School, era ne twebaza Ssaalongo Kibuuka, ne twebaza ak'ensusso Mwami George William Kalanzi. Weebale nnyo buli kiseera okubeerangawo okukola programs z'Ekkanisa n'okola mu community. Tusiima nnyo, Mukama akwongere omukisa ne famire yo. Twebaza nnyo abatiimu ya Matayo abaweereza olwaleero, ate era mbeebazaayo ak'ensusso. Leero mwambusizza ku standards nnyo, kubanga mubadde organized. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyaniriza nnyo banka Mwami James Ssebunya, weebale nnyo okuweereza community zaffe, tusiima. Omwami oyo, Mwami Ssebunya, asaasaanya amawulire aga buli wamu mu community yaffe. Kale mumwongereyo obugaalo, ate abikolera bwereere. Nsanyuse okulaba Mukyala Edith Kaggwa ne Mwami Ssekiswa babadde balwadde. Mukama yeebale okubasuusa. Mbadde ndudde n'okulaba ku Mukyala Harriet Katerega, naawe nkwebaza okuweereza community. Ate neebaza abo bonna abavudde eWootalo, mwebale okujja okusabirako wano naffe. Greenwich, mwebale nnyo. Ab'e St Jude, mwebale buli kiseera okubeerangawo. Kakati njagala waliwo abagenyi abazze olwaleero okusabako naffe, amanya gaffe.
nsanyuse nnyo okubalaba buli bwe munajjanga mutuulenga awo oba mweyongere okutuula mu maaso lemenga kutuula mabega. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Waliwo abazaalibwa mu mwezi guno. Mulina ensonyi kale bwekityo bwe kirabise ng'ate wali leero bazaaliddwa. Abali ku Zoom, happy birthday. N'abali eka, happy birthday. N'abakwatiddwa ensonyi obutayimirira, happy birthday. Akati njagala kubawayo akantu katono nnyo. Mpulisaayo bonna abagenda e Uganda omwezi oguwedde n'omwezi guno. Nange mbaddeko e Uganda for a short time. Naye mbabuulira Uganda nzibu. Uganda si nnyangu. Abaddayo mwetegekere ddala. Olina w'osula, olina ne w'onojjanga ssente ezikulabirira ng'oyingiza buli lunaku. Naye bw'otokola bw'otyo ensi ejja kukulemerera. Ate n'ekirala, neebaza mukyala Mukiibi Janet kutugamba okwera. Buli kimu kye tukola mu nsi Mukama ekirungi Mukama akitutegekera n'atuwa ebirungi mu maaso. Oluusi n'otomanya wa gye bivudde. Njagala kubawa ku bujulizi bwe mbadde Uganda. Agenda kwabya nnyimba 5 ba my cousins ne tuzaabya. Naye waalingawo ebituli nayinza okuba nga naliiva eno ebituli n'embikola ki n'embiziba. Era kwe kwokwera buli lunaku njera ate nga Mukama yankwatirako. Nammwe mwere Mukama abakwatireko. Ekyokubiri, maama wange alina puroguramu y'okutambula. Nkulidde buli kimu kyonna ekisoboka asobole okutambula, naye tayagala bugaali, tayagala kweraba nti mukadde, ayagala kutambuza kaggo. Naye yampadde challenge y'amaanyi. Abadde emaze emyaka ng'ena tagenda mu nnyumba ye e Kayunga ku poliisi. Nali ŋŋenda, buli lwe ŋŋenda n'endaba ebintu bye bwe biyimiridde. Nali ŋŋenda, buli lwe mba ŋŋenda mugamba maama ŋŋenda mu faamu, oyagala okulaba ente ezo? Naŋŋaatya genda. Luno bwe namugambye nti ŋŋenda, naŋŋaa nange ŋŋenda naawe. Nafuna shock. Neŋŋaa naamutwala ntya. Olugendo ne nlusazaamu. Naye Mukama n'ampa amaanyi, ne neebuuzaako ku mikwano gyange abamu. Baŋŋamba nti oba maama agambye bw'atyo, mutwale. Tomanya kikyategese mu maaso. Maama namutwala, n'asanyuka n'atuulako mu nnyumba ye. Kuliko amadaala nga 3. Naye bafuna abantu ne bamukwata ku sayidi ne ku sayidi. N'atuula mu nnyumba ye, n'aliira mu fruits, nga teyali ayagala nakusulayo. Naye nga ennyumba emeze emyaka 5 teri agisulamu, atisobola kumusuzaayo. Kale ekyo nkyebaza Mukama okumpa obuvunaanyizibwa n'okwera, kubanga mu bonna baganda bange nze gwekka bw'alondamu n'aŋŋamba nkolera kino, twala mu kyalo, genda olabe ekyalo bwe kiri, genda abalaalo baasasuddwa, buli kimu n'agamba nze bye mba nsobola okukola. Kale mweyongere okwera
mweyongere okukola ebirungi. Ate n'ekirala ninayo kino kisanyusa, ninayo my nephew yakola primary 7 nafuna 5 aggregates. Mwana wa Triza yabeeranga nange mumanyi ndowooza abamu bamumanyi. Naye omwana yawa first choice e Buddu ne batamuwa. Nagenda omulaba ng'ali maziga ne mugamba nti Mukama bw'abanga yategeka nti oligenda e Buddu ojja genda, nja kugezaako ndabe nti ogenda. Naye bwe kigaana yali afunye emmengo. Nga tofaayo emmengo nalyo ssomero ddungi nnyo, bajjajjaabo abamu gye baasomera. Naye e Buddo taata wange gye yasomera. Ate bwe yali ayingira was the youngest child okuyingira e Buddo. Ate yasinza ne Maxi. Ate era bwe yali afuluma era ye yasinga. Kale wayitawo ennaku 2 ne ngenda e Buddo. Nefuna amabala ne ngenda mu makanisa. Bannange mugende musabe mu makanisa nga mugenze Uganda. Babishops babamanye. Togenda kusaba n'ovaayo n'otobuuza ku bishopu oba omubuulizi. Kale nze ekyo kinnyamba bwe ngenda e Uganda abantu bammanyi olw'ekyo. Ate n'okuweereza mu community yaffe n'okuweereza mu kkanisa. Mukama ampadde ebirungi bingi. Kale nafuna ebbaluwa okuva ewa one of the bishops. Nengende wa Katikkiro. Katikkiro namusanga ali busy. Ne muvaako. Ne ntambula ne tugenda e Buddo. Bwe ntuuka e Buddo abantu bangi nnyo abasaba ebifo. Naye omuntu n'angamba nti olinda ani? Ne mugamba njagala secretary, wali ebbaluwa njagala ndiwe secretary. Nze ngende kubanga nali nkomawo olunaku olwo. Kati nanga genda otulaawo ku reception. Olaba secretary bw'anaakulaba naye yali Gladys. Ajja kubuulira oba secretary afuluma oba headmaster afuluma. Kati headmaster bwe yafuluma nanga Gladys wuyo headmaster afulumye. N'adduka emisinde, nali mu kakondo, nali ku 10 ne mukwata. Ani onadduka bw'atyo fwe kakondo? Ne muganze Ssemuzi Gladys Kavuma. Nanga nti nkumanyi. Kati byangamba nti amanyi. N'ambuulira story ya my father bwe yamuyiteeka. N'amubuuliranga nti oyambalanga bulungi buli w'ogenda wonna, oba lumbe oba ogenda kukola shopping wabweru, okikolanga. Era yali ayambadde bulungi nnyo. Ate era nange nyambala bulungi kuba nakijja ku kitange. Kale nammwe mwambala obulungi, mwere bulungi. Kale nemugamba ssebo noonyeza muzzukulu kifo. N'amugamba si gwe wajja e Mmengo secondary school ng'otuwa ebitabo. Ebitabo bye nalimuwa byali bya mutabani wange na bya my ex-partner. Kakati nenga ssebo temwabitwala bamwagamba nti siribaasi ndala. Nanga nti nkuwadde ekifo. Kale obuyinza bwa Mukama obwewuunyisa. Kale nasigadda kati nabadde nkungula. Kale bannange ebyo bye nalabye e Uganda. Nammwe musige bulungi, mwere bulungi, mukkirize Mukama, mukolere abantu ebirungi. Kubanga nze ebintu bye nkoledde ebirungi buli muntu ansabira. Buli muntu ansabira emikisa. Sirina kye nsuubira mu bantu. Naye Mukama ampa ebirungi. Nammwe mweyongere okukola ebirungi, okulabirira bannammwe, okulabirira bazadde bammwe ab'emikwano, mwongere okuweereza mu kkanisa. Teri kintu kya mugaso nga kuweereza mu kkanisa bannange. Ebyo njagadde okubabuulirako biki bye nalabye e Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala naye munsonyiwe njogedde nnyo.
naye eryo ly'essanyu lyange okubabuulira ebirungi bye nafunye oba bye nfunye mu nsi. Mwebale nnyo okumpuliriza. Abakyala waliwo Women's Day on the 19th of March. Abatannawaayo ku ssente bannange tubasaba muweeyo kubanga leero St Jude egenda okukyaza abakyala bonna bajje wano ba celebrating Women's Day. Ate era abakyala musigaleeko emabega omukungu Kalungi Primrose abasabye musigaleko emabega wabeewo ebyokuteesa bitono. Abambejja mwebale kujja. Omumbejja wa Lubega mwebale nnyo okuleeta muwala waffe era mwongere okuleeta abaana. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwami Ssemambo badde sikulabye ndi short sighted. Kajjambo weebale nnyo ssebo. Kandooze ekisookume ku luno lwokka tukwaniriza nnyo era twesunga okulaba mu maaso. Ne mwami Kabale ssebo weebale nnyo weebalire ddala weebale n'okusomera ekitundu. Era nsuubira mujja kweyongera okujja okusaba. Bannange mugambe nga bannammwe bajje basabe kubanga ekkanisa ziriwo ku mmwe, ziriwo ku ffe. Ekkanisa zaffe bajja ziggalawo nga temuli bantu ate mwagala okusaba. Kale tunaasabira wa? Nina dream Mukama Katonda oba aligituwa ne twegatta ffenna ne tufuna kyaki emu nga ffenna we tugenda. Kati mulaba ebiriwo tetumanyi Mukama kyategekedde ensi yaffe Uganda na wano ku by'okusaba. Kale Mukama abongere emikisa. Ebale nnyo mubalire ddala okumpuliriza. Kale abakristaayo kambasabe mugolokoke omusomesa waffe atuweeyo omukisa. Omwami Mukiibi. Mukama atuwe omukisa atutangire eri obubi bwonna era atukuumire mu bulamu obutaggwaawo. Mugende mu mirembe gya Kristo. Mukama yeebazibwe. Katuyimbe oluyimba oluggalawo 326 abantu ba Yesu abalokole.